program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike mujjanjabye era mulijjukirwa abalungi abatuuliriza abali ku Impact FM radio Lwasamayinja lunaku lwa mukaaga ziri 20 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 mujje baliko jimusiza kengalo abazuukuse etubagamwe bali kuzuukuka abakyebase mukyatuulira namwe mwe bali nnyo wato tuulya nga ate webase osana kuzuukusa waberewa kubira akasima getu tutandise program nate olunaku olwaleero tata mama we bali nnyo kasubira ngo okimanyi tino ogenda kubanga olya ku nkoko nenge nkoko gyo kuba tyoguza ku bantu oli ogulya ku baana abewaka n'abantu bawaka ejja kuba nkoko nansi we bali nnyo tubaga muve kiyo zijja balwaliza bwerere kubanga mune bazikuba eddagala zikujja ku ddagala ate nalyo ogenda okuba nti olya likubeeremu likulwaze tukuziike nga tonnatuusa kale n'olw'ensonga eyo tulye enkoko ennansi abazirunda mwenna jju bannaffe mbaga bulijjo nti tulina okubanga obulamu mwe tutambulira buzibu bubi nnyo bwa butwa tulye ku greens tulye bulungi emmere tebulako greens eyo mwabazisimbe waka mwe bali nnyo balire ddala ate mwe abazigula nammwe bw'obanga oli mwekakafu wozigula kisingako nnyo nnyini kubanga greens zino bazifuuyira nezo abantu bazoonoona kati naba greens nga nakati ayina ekikola kiringa ekyemboga kumbe nga ddagala ogere kuba nti olya lyokka nga bali mufuuyidde so oba omulemidde waka kizaamu nnyo amaanyi tugamba bulijjo munanga tuyiza nti obulamu amazzi bwe bulamu ne mazzi ki ng'onywa amazzi ago ng'onywa ge tuyita minowota ge tuyita minowota ge mazzi ge weefumbidde ggwe ng'ojje ku luzzi n'ogafumba yo minowota n'okenza ne ku ddagala bagateekamu eryo naye no chemical water wa mwoyo w'emikebe waki batugamba mukendeeze oba tasobola kuba nti omwesonyiwa lwaki kubanga obugundi obulimu buli bonna buli so cancerous bu particle buyita nano particles obwo tosobola kubanga buggwamu kubanga ne mu chupa bagateekamu nnyini era nga bagirongooseza era bubeeramu with time buyingira mu mazzi ne gakulwaza kale tugamba bulijjo munanga atuliza tuli mu kaweefube okulwanyisa ebitulatula biri tuzza katunkuma wafona omutini mu butale naga nti ebinene tubiboole biri mu butale obwo bajja kubivaako nti tukyabigula bwobufunye ku budde kola ku dduyiro muganda wange kuba kikulu nnyo ekyo naye ajja kuba nga akuyambako okujja obutwa mu mubiri gyo nkwaniriza eno program ekiri embabega w'amawulire gwe ssebo n'ennyama nate awuliriza era nga bulijjo omulangira kalema gegange gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okujjako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Okay, kasitoya munange tuba tuyingiddewo mu style okuba tukuwa ebigenda maaso mu nsi mwe tuwangalira byolaba ebiri emabega w'amawulire byolabwe ebiri oba ddala waliwo bikwatamu kakati nno ensonga ezino okuba tuzogerako nnyo ddala gwe munafu atuliriza era munzikirize mbanirize Dr. Galiwango Henry mu studios mwali sebusa zokulabako nate Dr. Galiwango ono musomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere tuli naye mu studio sebo wasuze otya sebo nasuze bulungi ebule ennaku 11 omwaka gweko tuyingira 2 ebimu ku binsanyusa kubanga eya is long omwaka gobera muwanvu naku 365 kati twakatambulako ndooza 354 ya tudduka tezibeera nyangu kuyita muzibeera mpanvu naye lw'ekisa kya Katonda tuyitamu tuli nali nva wano waliwo kintu kyenasembayo okwogera naye nina abantu be nasisinkanakuko anga naye musajja gwe walese ekiboozi kyayitira ojukanaera Katonda tugenda kyankwatako nnyo of course nafuna ne ku masimu agamu agankubira ndi lwaki wayogedde ku Hitler sera nnyo kwagala kujuliza byaliwo naye kye nagamba nti abantu engeri gye beeyisaamu olwaleero ebintu bino bibalondoola paka Hitler bwe yali nga atta abayudaaya atta abaki okosi yalina amaanyi ebiseera ebyo ate naye yalabanga ekituufu ng'alabanga ekituufu Hitler olutalo lugenda okuggwa actually tebamanyi nawa gye yafiira abamu bagamba mbu yeesuula mu acidi abala yakola ki teri amanyi gye kubanga ensi yali emudibiridde
abantu bonna abalina oluganda ku Hitler actually mu Germany babanoonya ne babafuuza yonna gye baali okusanyawo n'ekibeta DNA n'okuvaawo okugwira kati abadduka ne bagenda mu USA ne babanoonya ne babagamba nti the only gift you can give to this world temugeza ne muzaala such that olunyiriri lwammwe lonna lukola ki lusaanawo temuzaalawo akantu konna akeekuusa kuyitira bakyaliyo bano abasajja bakulu bagenda kufa kale of course nga nze nali nzijukiza abantu nti ebintu byemukola olwaleero bibalondoola n'emirembe gyammwe gijja kubalondoola naye saayina nnyo kyamaanyi nnyo kye naye nga basically bantu kweyisa bulungi oyinza okulowooza nti nno olwaleero weeyisa nti engeri gye weeyisaamu ojja kugenda bugenzi bwogenda kufa tujja kuziika abaana bo tubaboole abaana bo basigale mu nsi muno nga mu butuufu nga bina okubeerawo bwe bityo so olunaku olwaleero tugenda kwogera nnyo ku nsonga tugenda kuba tuli mu Q&A bibuuzo na answers akatuyitegeeza ki nti gwe atuwuliriza leero tugenda kuba tulukuwa gwe omuyiza wa behind the news oba ekiri emabega w'amawulire tugenda kuba tulukuwa olunaku olwaleero n'ekirala wiiki ejja kalisanko kyogera ng'obudde bukyali nakyogereko olunaku olw'eggulo naye kankyogere ng'obudde bukyali wiiki ejja tujja kuba nga nzannya maloboozi gokka amaloboozi gokka galiwa igwe ali eyo ojja kufuna essimu yo oba toyina ssimu ogambe neyiba oba ozigambe mukwano gwo akulikodinge dakiika emu emu kitundu otubuulire amannya go gy'osinzidde kiki kyoyize oba kyolabye mu program eno behind the news omwaka guno tuli ffenna ndowooza ojja kufuna essimu oba yani kasobera nga WhatsApp kasobera ng'olina enamba yange ngenda gikuwa eri nooti 776 nooti 449 okitegedde ojja kusindika obubaka nga bwogezi WhatsApp kati tujja gemanobozi tujja okuba tuzannya ku Saturday tusijja kukwata masimu nkibagambire tusijja kukwata masimu era nja kufuna messages ezo otandika ozisindika kati pakanuza ku Lwokusatu latest ku Lwokuna ku makya so abaana basindise ngejja okuba tusobola okuba tuzannya eno n'ensonga eyo mwenga mukimanyi ekyo so tugenda kwogera ebibuuzo gavumenti nno tugenda kwogera ku bibuuzo byammwe questions and answers kyogala kyonna kyobuuzaako kyetwogeddeko omwaka guno n'olwensonga eyo essimu za studio eri nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 nooti 7 nooti 6 nooti 2 awo kojja okuba ng'oyitawo tubenga tuwayamuko ate mpolampola mbeera bwetyo nenga mu studios ndi Dr. Galiwango Henry okuva Makerere University. Kale Dr. twabadde KCCA ebadde ekola study eyagala abantu bagisalirewo balabe okuba okuwa award kyekirabo nga bagamba selectinga obalonda ku division za Kampala 5 ezimu kwezi twogako 5 kuliko Makindye division ku Kawempe Central Division, Lubaga ne Nakawa. Eta nezikola Kibuga Kampala. Nga baga nti nno londako ku ezo esinzo okuwanga ziku impressing chechi. Bisanyusa amaaso go. Mu ngeri ey'obuyonjo. Ne ka sanitation videos ezenjawo zeyakutte. Yaga nti nno bagako na paka nga 21 enkya. Kugwe ku divisions ene 5. Iliwa esinzo kusanyusa iliwa esinzo okuba ennyonjo mu mwaka guno 2025. Lakuba nti omuntu bw'abeera nga asetinze ebibuuzo bye tomugamba nti wandisetinze bwoti naye nze nga bandikozeewo obulayini bubiri waliwo for example central nti tukolewo kalayini ak'obuyonjo ne kalayini ak'obujama nogamba nti kati ku central embeera nga njiwa answer oba njiwa maxi central nyinza ogiwa 30% kalayini ak'obuyonjo ate obujama nojiwa 70 zigadeyo 70 kubanga di central otunulira kololo ne nakasero
ndoza ye wali obuyonjo yonjo awasigadde wonna wajama jangu eno mu Basomali eno wansi abalundi ngamia eno busafi bajama bazibu bajama bazibu kati bwogende Makindye yes ndoze eno mbagagge eno munyonyo ya mu kizungu Makindye kizungu kati ndoza ye wali ndowooza ku bulamu obulungi Makindye naye inako side erimu Abasomali abaletitulia wajama tulina ne side ya Katwe waliwo Katwe mu Nkere waliwo Katwe abantu beyo bamanyi nabayita mukko kuluno lwa PDM wajama yako ne ku buyambi wajama ya genda Lubaga apa Lubaga eno bannamirembe awo abagagga iyo apa naye kati otuda mu diti ya Lubaga kati bojeno wansi nga kubitala eno gundi eno kubutala side za Nalukolongo wadita lerwe Nalukolongo ogebo oti wansi eyo side kabusu wansi paka natete eri wansi babira mazabo aho nawonna bajama ndeba wali ne mundeba wali munda bajama ne mumbawo je tuli wajama bantu bajama bazibu genda Kawempe obakati Kawempe side che etukulako ko Kawempe side etukula yabadde ndoza Kawempe kwani bugamba ati emanju weddwalire emulago ne kudwaliro wajama Kawempe ne kudwaliro wajama Kawempe sirabawo watukula mpozi mu Ministers Village aina waliwe era wanawo yonna wajama nyumba papa gano okuziddaabiriza ezo nze simanyi nakumanya simanyi tusigaza Nakawa nowe watukula ina bwayise Kawempe ina bwayise nange ina bwayise nze muneze tubeera mu kyalo maybe Kawempe ewalinge watali I think wali nabantu nnyo side za Komamboga nange ewalinge ekyalo waggulu ku nsozi namasole wagundi Haji Gundi sebagala gye babeeranga eyo kikaya ebitundu ebyo maybe neno birikeera side enjama Kawempe ino kubanga yekwata ekisooka mu bujama tudde Nakawa Nakawa kwata Kawempe eriko ne setendekero by the way University nedda tebakulimba awo tewali buyonjo bwa ngamba munda Makerere okayoka tebakulimba ebitume betodewa okagugube Katanga bannaye Kivulu okay Kivulu is central Kivulu central okay naye Makerere tewali buyonjo sijja kutya kubyo sinza ajogere Nakawa kuliko gundi kuliko side ya Lerwe eyo ovuge paka kinawataka bande yona kasokoso wajama abantu babeera mu mazzi ogende paka eri wansi ku ddwaliro lyakye butabika tusaba nkube ejjebbo bagante ejja luzira yonna wajama kati Kampala bwe wayonjo tewali omusajja yakola kagundi okatambula ku TikTok agamba Kampala kibuga kyakubiri mbisinga obujama mu nsi yonna musajja oyo yali muzungu namulabanga sokoba yali New Delhi mu India eyo nenga Kampala n'alaga ekiriwo omuntu afumbira lye emmere batudde balya naye ng'ate waliwo ebisooto ebbali bulwenjogera ekindi ku mutwe mugamba nti byabufuzi mu 1986 abayeekera wano baalina chance okutereeza eggwanga lino baalina chance naye kati kizibu reason ettaka by then bali bagamba nti kati sebo twagala gazi ya kkubo don't build here ngeteeka likola and people were willing naye kati baalawuka abantu omuntu okumuyisaamu nti kati tugwana olaba nekana akakubo kana akambuka wano wa prime minister okakola abantu baali balemye wali okuva kuguli sapolo kwali wa prime minister woni wa mchala na banja wano Kavule nga kunupa anti wewo si sapolo mpozi abato tuse ku sapolo Bombo Road Bombo Road bantu bali bagamba guyamukalu wagu kati wali wakalala wano nga ku Makindye University Primary School Makindye University Yellow Primary School akuba amaze kwegayirira ndi bannanga ine kubo sibya government ligenda kuyamba mmwe kwe kuwayo ninga imagine government okwegayirira abantu mu 1986 abayikira balina chance eddembe eryo demokrasia bayagala okupractice kibeta demokrasia
owekimemmete by the development mubera mu force bwekyo kino okubeera kyemba nenyamuku andate kati force bagirese kati ninga obudde bugenze so kati kyekyo kizibu kye tulina naye mu byobuyonjo tukyalina obuzibu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe era nga akaje tekirina nakukwata ku gavumenti kirina kukwata ku bantu baffe abantu baffe nga gyobeera obuyonjo bulina sookerawo tolina kuyita government and we have a problem in Uganda mu government letuyambe government will never help you twalina eddaffe nga tukula twalina gwanga mujje bakubanga akagomaako sagalagalamidde ffe twalina nga omusajja waffe nga bamuyita Lusimbo yafa n'okufa nga yakuba akagomaako era nga waliwo obusenyi nga mumanya bakakubye mugenda kulongoosa naye tebikyaliwo byonna ekyayingira mu bantu simanyi nakumanya kyayingira mu dembe lingi no eddembe terina gye litutwala kale tugakwa twogerako munafu atuliza naawe ake kasatu bina tuwogerako naawe noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti bili kujja kwati oyitaawo ili tuwogeremu okutonda tutabe mune ensinga bwitambula ensinga bweri embeera ogira byotya kibuzo kyoyina omwaka guno 2025 nga tugumalako oyina kikyo n'okubanga munanga otubuulira mu mbeera bweti kale nja kwetaaga kwetaaga erinnya lyo lyosinzidde n'ekibuuzo atugende mu maaso kale katule munnaffe nooza Impact FM wangi munnaffe webale kuwuliriza ssebo yese obwana kakule ensonga y'ekibuga nkyajje alabika oba yakipulaninga oba akimanyi bulungi buli sayizi yonna agimenye bulungi ninge ngenda kukwata ku nsonga eya bodaboda industry mumulaba singa bodaboda ezo zigenda okuba mu bungi bwezityo nga bwe bazireeta mu kuziwola nezibeera emyaka 10 mu maaso bwezityo Uganda onooba okyasobola okusala ekkubo okusinziira ku bodaboda eziri mu kkubo omanyi omuntu katatyatya mu motoka okuleka bodaboda omuntu okusiba obusibira emmotoka bodaboda eba ekimalawo kyekinayo okusiba mu maaso omuntu okusale kannanga naye nze ndaba ku byobuyonjo tukyali bubi nnyo naddala nga ensi bagifudde ya mugoteko teriiwo wantu wali organized ebyobuyonjo bijja wantu awali organized buli omu bw'omuyaga akole kyayagala oli ateeka ebintu mu kkubo byatundira ddembe ly'abuntu lyafuuka ddembe ly'abuntu ab'obululu tebaganya bantu bagambako kati Uganda tesobola kutereera mu byabuyonjo nga buli omu ali kyetwala kale tuyanze era kyetwala tebulivaamu kutereera amina bwati wagee bwana Vincent eggwanga eryakyetwala demokrasiya owekimemmete Impact wangi munaffe bulungi sebwa sitoti eyo ani ono taata yesebo Kampala ate n'abantu abagiwangalira mu kuba ogeraageranya nnyo ndaba nga ku tawuni ng'eno kuba osanga nga buli wooyita n'abakozi ebakulira oba ku maduuka oba ku butale kasatu bamusira nga bweragalize oba ennaku zino enkuba yatonye naye olaba mu era ekikyuka kiba kitegeeza ng'abantu bawangalira mu n'abakyafu smart oyitongere nakasero sanga wali good ugende munyanya unga side kizungu wali steady naye ne Kampala very kale tuyanzege tuli fenna munafu atuliriza Kampala kibuga kijama netugwe kuteesa ku Kampala twaga tuteese ku ebibuuzo bye mulina Dr. Galwango mulina mu studio
abamu nkubira essimu ga doctor yagambye ekiwano biki betuwagala right now tuyenga tusokuba tuwogera ku nsonga ezo tetukugemberezo Kampala ekyo kisinga as a by the way nonga tukyogeddeko of course mukimanyi nammwe ekyo ndi Kampala gye mbeera abasinga gye mubeera Obujama naye tulina kyokoze okuba nti otereezaawo so njagala ebuuzo ebyo twogerako byewayagadde okuba nti munange akubamu sunlight ayongerako ku kitangaalo osokuba nga obiwuya bulungi nnyo byotaategeera Impact FM kwoli sebo ono abeera ambasada w'enkyukakyuka godfrendiro kisoga mukono kansala eyeteesiteese okukiikirira abantu bantengeri kisoga town council mu lukiiko lwa district tusansa okuwulira waawo mukadde wange mulangira kalema sebo omutukunavu era omunoonyereza wetuleetera tumwaniriza era ne tumwebaza olw'engeri gy'asomesaamu eggwanga ate era naawe kakati ebibuuzo bigenda kuba bibiri ekisooka ngenda kubuuzako ebyo byozoyogerangako byemuze mwogerako then ekyokubiri temukyogeddeeko naye nga bannayuganda tukirinako ebibuuzo bingi almost ng'eggwanga lyonna twebuuza lwaki kiriwo ekityo akati ekibuuzo ku byemuze mwogerako ensonga y'eddagala erifuuyira ebirime mulangira kalemanzize nkuwulira ebbanga lyonna ng'olabula bannayuganda n'okutulabula kubanga bannayuganda tuli ggwanga eriri ku musingi ogw'obulimi ekyamazima eddagala lino erifuuyira ebirime likositeza obulamu bw'abantu bangi tulirinako n'obujulizi ne mu nsi z'e Bulaaya abantu abafunye endwadde nga kansa abamu ne bagenda mu makooti bafune obwenkanya tubalabyeko njagala kubuuza kibuuzo lwaki tulowooza nti gavumenti ya Afrika ku nsonga ezikwatagana n'okweremeza mu buyinza oba okulafubanira obuyinza kabanga bajjayo n'ag'omu buto ne bajjayo enjala okulaga abazungu nti tuli mawanga ageetwalidda agateeka okuba nekise ku bye twagala nga Afirika ne bye tukkiririzaamu lwaki bwe kituuka ku bintu nga bino ebidobonkanya obulamu bw'abantu n'okubalwaza n'okubattata n'okubalwaza gaasa lwaki tebavaayo mwenga abanoonyereza mulowooza kiva ku ki kyemaliza nakyo ekibuuzo emukyogeddeeko nnyo naye oba oliawo nga mwakyogerako nga saaliko ensonga ki eviri ennaku zino bamaama bannakazadde b'eggwanga okubanga babasala biso nazze kuno abakyala bazaaliranga mubamulerwa naye nga tiriyo nampiso za bisa eziyamba ku bamaama okuzaala naye nga bazaala bulungi nnyo naye kati olwaleero risaaki gye nnina yange owaffe mukono n'okwetwala amalwaliro gonna siga gavumenti siga private ku bakazi 10 basala 7 basatu be bazaala ne basala 8 2 ne bazaala bulungi eno nayo nkola ya family planning empya yazze mu Uganda nga kubanga omukazi bamulongoosa emirundi ena ne bamukomya okuzaala so njagala mwenga abakugu era abanoonyereza kino ekyambiyo ne kigenda mu maaso mu byobulamu bw'eggwanga n'okuttata n'obulamu bw'amamaama kivudde ku ki godfrendira ambasada w'enkyukakyuka kansala addako owatenjero kyoga town council okay tuyanza ege wow aya bas tugere maaso Impact FM sebo wanji munaffe sebo mbadde kibuuza kibuuzo naye kati nkomyewo okubuuza kibuuzo akula Vincent ekona waki ekibuuzo kyembuuza edda bwe wasimbanga ekintu mu ttaka ng'oddayo kukoola na kukungula naye olwaleero lwaki buli kintu kyakufuuyira n'omuyembe bagufuuyira n'effene bamufuuyira kyava ku ki ensi yadda ku bikukujju mutekyalinga bwe twagirabanga mu myaka gy'ekyenda eyo kiki kyenjagala baganda bange mulire ku n'ekirala era nga kiri ku nsonga eyo eddagala erifuuyira buli kimu nnyanya nakati doodo biki terisobola kuleeta buzibu ku muntu lyo lye batayogerako lye batafaako gavumenti lyetasobola kugaana bantu kufuuyira bintu kale webali nnyo bali eddala okay tukyagenda mu maaso liko Impact FM radio Wasamayinja yafuna ebizonga 6 tutandikirawo hello omulangira kalema ssebo gegange ssebo ne Dr. mbalamusiza nnyo mukuzenjogera nti Ebenezeri Ebeneza mutukoze bulungi omwaka guno weewaawo taata era tuzima omulimu semalimu gwe mukola ssebo
mwogera ne Kabenge Samuel okuva wano ekaswa mu Bulemeezi. Sasa okuwulira. Muna Bulemeezi Dokita mulamusiza nnyo. Nange kampiseewo kano. Kanze nkwate ku nsonga y'obuyonjo nze ku mpewo nga mutambuddeko naye mpulidde mulina ebyobuyonjo mubikonyeeko n'ebiri mu kibuga byonna. Nengamba bannange abantu tulabika ebintu tubiteeka ku gavumenti yes abakulembeze bafaawo balina bingi bye bayinza okukola oba n'okuyambako enkyukakyuka nnyingi okgenda mu maaso mu bitundu gye tubyawangalira n'eggwanga okutwaliza awamu. Naye era bannange bannayuganda mwenna njogera ku kintu ky'obuyonjo nina ennaku ezo ensonga ze tubaddemu twategeka olusiisira lw'ebyobulamu newaffe ekaswa ku St. Timothy. Dokita nonsaba kwekwatako naawe gy'otube otukolengamu emisomo nga tulutegesa buli December weekend esooka Friday Saturday. Naye nga mu kino mu kutambula kwange nga tulanga olusiisira luno ebyobulamu nagwa ku tawuni emu bagiyita Kalule. Dokita agimanyi oyo agitegeera naye kye nasanga wali okuba eridde baamunandika ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Chairman Sentambula alina rediyo era mukwano gwange tumukozesa nnyo mu kutulangira ebirango. Kalule bampulira kubanga era nakibagamba point blank. Mukutagala nga noonya okumpuliziganya n'abatuuze ab'Ekalule natunuulira tawuni akaveera kaviira ddala wano paka erindowooza Dokita Sserwaddayo agamba gye bakuzaala. Natunuulyanga n'okugula obuguzi capati n'okugula obuguzi ennyaanya naye ab'Ekalule nkibagambe bannange si kubaswaza naye mukkirize ebintu bino twekolemu omulimu abakulembeze gye banajjira ebyobuyonjo tubirwanyise kubanga era bye bituleetera endwadde. Kati bannange ensaba nti eggwanga lyonna lyonna tuddeyo ku mirandira gyaffe bulungi bwansi tuleme kudda ku bakulembeze okubalindirira kubanga era mumanyi nti kubazambugo zejezo kamubonye nga tukwatizaamu tusitule omutindo gw'ebyobuyonjo twejjeko embeera bano abakulembeze oluusi batulyamu ebyaffe ne bagenda ne batuleka nga tuli bwe tutyo. Sebo Mukama abankuumira ennyo mbeebaziza nnyo Dokita Sebo nja kwensaba onompereza kasimu mu misomo gino ne tukufuna naffe n'otuyamba mu gy'ebyobulamu bino kubanga naffe twagala abantu ba Ssaabasajja awamu n'eggwanga erya Uganda okutwalira awoza awamu ng'abantu bali mu bulamu obweyagazi. Kale Kabenge Samuel wano ekaswa Bulemeezi tuyanziza Mukama abankuumira ennyo eyanziza namwe kale ebibuzo eka bingi ebibuzo bingi impact wangi. Hello we bali kuliza Sebo. Yes wana Joero oyirudawa wangi Sebo Chebando Eso kati mlangira ekisingira ddala obukulu gundi obuyonjo bwetagisa kwebennyini nfaaso kewakukwanga kewonyesa abantu okuddira kataasi olw'okubatira n'okozesa advantage eyo noddira kataasi n'omuteeka mu nyaala olw'okubatira enkuba etonye kale tuyanzeege. Alright ono mwana wange agaye good morning papa agambye nti nabadde njogako n'abantu abamu ku nsonga ya chemicals bakozesa nga bafuuyira ne baŋŋamba nti simbi naye abantu batagoberera amateeka gaazo. Mbu baba baziteekawo nagamba ensonga lwaki mbu bagamba nti eddagala bbi tebagoberera amateeka gaalyo ne bagamba lunaku olwaleero bawulirize programu eno bayambe bambi Mase ali Luweero. Webale nnyo Mase. Then brother Kalima nze mbuuza Dr. Galiwango nti prostate cancer kiki ekimuleeta era tuyinza tutya okumwewala. Nze mukisa praise ndeje Bombo Luweero webale. Alright Dr. tusoke tuddemu abo bannaffe kubanga obasobola ebirango bino tandikiraawo mu mbeera bweziti kale kadde munafu atulizo kyali Impact FM radio Wasamenja program ekiri emabega amawulire. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gwe emmeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana. Omuli w'enkwe
naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Okay, tuli mu program ekiri emabega wa mawulire munafa atuwuliriza egwali eyo. Kekasera ke kanono ka Dr. Kademu ebibuuzo byammwe bye mbuuzizza. Ivan abuuzizza ekibuuzo naye. Ivan agamba nti spices abantu zibateeka mu zibatabula ezibawomera okuzaama tezina bulabe ku muntu. Ekira kyabuuzizza of course ebadde sirapu abaana zibanywa nawule sirapu ekolebwa Johnson ezimu ku ezaawerebwa. Tutandikira awo Dr. Mwami Kakuve Vincent yabuuzizza ku by'okufuuyira ayogera ku bya boda jjo nabaddeko ebbombo ewa Apostle Bunjo ku kyaki bampise okusomesa abalimi baayo. Ekyasinze okunsanyusa nti abalimi bonna be nasisinkanye babadde nga 40 nkuba yabatataganyiza nga bonna bali negative about kufuuyira nga tebabyagala. I was just surprised actually then later waliwo omukyalo myabudde nangamba nti nze ndi muwulirizaawo era mwebale nnyo. Bambi mukyalo yabeera kalulu ya mukyala Catherine Christine naye kyansanyusizza nnyo. So abantu baffe bagenda bamanya nti okufuuyiza eddagala lino ekkola eri mu factory si ddungi ekiyinzizaamu essuubi weewaawo nti we are a threat to national security to national development kubanga eddagala lino likkirizibwa mu ggwanga kuba liriko akasolosolo. Bajjako state zennyini baminisita bano bavuga emmotoka ennene ezigoba abantu ku makubo eddagala eringera mu ggwanga omusala gwabwe gye guva kati kijja kubeera kiwanvu nnyo okukkirizisa batutwala okugjawo ebintu ebyo ate ebivaako emisolo ekisasula abakubi b'embooko ekisasula abatugoba ku makubo motoka ezirina obugombe gomba obwo kati wali obuzibu. Mwami ono w'ennansana naye ayogedde ku ky'obuyonjo. Mukulu Geoffrey ow'omukono oba ye kansala ayogedde ku ddagala yesimbyewo nti gavumenti eririddawa mwaka lwabaawo mukono awo soga nkizeemu gavumenti tesobola kujja kubanga omusolo guveeyo. N'abuuza nti lwaki okusala abakyala kweyongedde ekisoboka bizinesi. Omukyala okuzaala nomo ngakiringa $500 ku 8 ku kakadde ku ddwaliro erya bulijjo ate ku health center 3 health center 4 almost bwereero ogula buguzi kimama kit na gloves jangu mu malwaliro gaffe gano agatali ga gavumenti okuzaala normale kamu kitundu kuli chipa kumuko okusala bukadde 3 kati waliwo atayagala sente ekyokubiri it's a lifestyle. Omukyalo nze sindika omwana nnume binnume mu musale nja kugumiikiriza tuyira kati ensala y'olwaleero towulira ate ne bwovaayo bakolako all the medication nti owuliramu nakatono nga bamaze okukusala kati it is a lifestyle. Ekyokusatu it is a lifestyle. Mbeera gye tubeeramu bye tulya bye tunywa bye twesiiga oyo muzzeemu kikyage ekya population control kinene waliwo ekiyabega w'ekyo naye waliwo bamwe babaagala of course waliwo baba baagala mulimu era kiba kya nsimbi n'ekyobutazaala nakyo mwekiri kyekwesa mabega tugende maaso. Mwami Kabuye oba Kabenge Samuel wekaswa ayogedde ku by'okusomesa. Ekaswawo waliwo senga wange Alice Tentamu ejagenda omundabira ajja nakuwa details zange zinkwatako awo ekalule si wazibu nnyo oba ekaswawo mu nsawo si wazibu okujja basisinkana bimu ku binsanyusa gye bujjanja kuva mu kusomesa abaana kubanga bw'obanga osomesa abaana obasomesa kuyita bibuuzo bagende bamala university bagende bamala secondary ate abamu n'abamala degrees mu byobulimi abasinga baagala sigala Kampala tebagala kudda mu byalo oga abaana kasa omwana ajja ku university e Makerere baagala sigala around Kampala tebagala kuddayo ne kati bwe nsinkana omulimi w'omu kyalo mmanya nti ndi ku industrial actor
Wensomesa byensomesa byakola. Osomesa akwatako wali. Yes. Kuleeta kino nga weekiri. Yes. Osana mu kubisa mu gajagala kino okujja. N'abiteekateeka. Yes ebo. Ekitali ku bayizi baffe bano. Mutereevu. Mukulu Joel ow'Ekyebando ayongedde kubasuula kazambi mu myala. Ekyo kirwadde. Ekyo kirwadde kiri mu bantu. Ne gavumenti tebigikwatako. Kirina kusookera eri mmwe. Kuba ate nabo n'ezo emmotoka ezenene ezirina emipiira eminene era mulimu lubasiriwala nagula akadirisa n'asuula akaviira emmotoka neevuga n'egenda naye nga nogamba ye emmotoka enenene emmotoka ya bukadde bisatu naye agivuga alina obwongo bwa boda ebinyumira nze okulaba kirwadde kiri mu bantu webuuza nti kikyakola nakikola nataba n'agenda ngali confident bannaye omukyala Maso Weruwero mwana muwala muwala ono nja kumunoonyako at least musisinkane mu festive season lwakuba nti sifuna nyo chance abantu embanyagadde osisinkana I don't know what happens omwami ono abuuzizza ku kiviira ku prostate cancer kintu kiwanvu nabagamba nti kansa mubeeramu obutafaali okwekubisaamu emirundi n'emirundi ate ng'omubiri tegubyagala mu musajja waliwo homoni ey'ekisajja bagiyita testosterone ye homoni ey'ekisajja efuula omusajja ekyusa eddoboozi ereeta ebirevu ekola ki kati homoni eyo gye bujja mu maaso yeegiriisagiriisa neeyagala okufaanana homoni ey'ekikyala gye bayita oestrogen oba estrogen kati mu kwekyusa waliwo akasunda bbaasi bakayita aromatase process bagiyita aromatization it's a long science naye bagiyita aromatase kati yefuulafuula homoni eno neyagala okufuuka ey'ekikazi mu kufuuka wagala okufuuka ey'ekikazi nekyusakyusa obutafaali bwe bayita prostate cells obutafaali obwo kati mu kubukyusakyusa ne bubeera nga tebukyakola kuba prostate just kabanga kabubi mu system y'omusajja kati mu kubukyusakyusa ne butandika ate okwekubisaamu ennyo ku ssali tutayagala oba ku level gye tutayagala awo wava obuzibu omuntu natandika okufuna obuzibu omusulo nga tegukyasiba tegukola ki bwe bityo nja kikomyawo kulu omukulu Ivan abuuzizza ku buwowowo spices obuwowo negundi ebirungo bw'iba nga bitabudatabuddwamu ebintu ebitali bya bulijjo sibiwagira waliwo akalungo kano kava Kenya tekava Uganda katandika n'ennyukuta R sijja kwogera linnya kubanga abantu bakagula nnyo akalungo kyako okay ROYCO akalunga ako abantu bakagala nnyo gwamanyi nze sikwogedde linnya akalunga ako YCO akalunga ako nze nkatya era naga tukwakiriza persuasive advertisement nkatya kazitoyenva era nze nkubuulira bwe mbanga nsanze awali ekinzaali kyaffe kino ekiganda mpulira essanyu kubanga at least kyogwa oba okyekoledde ate kiyamba nera ne bano abakaba prostate batulagira nnyo okulya ebintu ebyo ennyaanya ekyo ekinzaali ekiganda ekiringa entangawuuzi ekyo n'ebyo ebigattegattemu ebyo ebyo ebigulirire bigira bibeera wala ku sowaani yange ebibuuzo mbimazeeyo okay I remember one day ono Masa yagambye jikona ku lumundu anyogera naye twali tugera ku ingredients ebirungo ebitekebwa mu kukola cakes okay naga baba iteko cake emu ku ssomero nga icing sugar ngali too sweet to extend yali akawa n'okukaawa yali akawa n'okukaawa n'agamba nti tajja kugirya yatya netamanyi lwaki keeki yali bwetyo yatabula ebirungo naga nti alaba ku bintu byetwogerako nga bibeerawo ennaku zino yatabula ebirungo yalinga nalunga omujjukira mu history wa Buganda nkole empomye yagoya amayuuni anyway keke ku mikolo mbu tolina kulya nnyingi kuba jasikaba kantu katono n'olyako n'ogamba
Mulangira Kalima wasize omumbejja it is okay omuzaana tugenderaawo so si bino byakutwala kabakuli kalamba akakeeke ate abantu basiba ne keeke nibazitwala waka anyway kuba icing sugar oyo ngola ntino abasukaali nenga bamugize bamuvudde obuwunga obuwunga abasukaali so kati baga nti oba nga olya sukaali lya katono keeki lya katono tolya kufiirawo kati yaleka yalunga bubi nga nalunga Impact FM koli munafa uliriza behind the news efuuse behind your conspiracies oyo mwami by the way mbadde nsaba mpoza atarasindika ku SMS twanulidde ku ddoboozi lye ku ddoboozi next week this week sindike ku ddoboozi lyodazanya next week kikyoyize mu programu eno behind the news omwaka guno gwonna yagise behind your conspiracies nti ekiri mabega w'obulimba bwammwe aya basi ye bali wagise kale katuve ku simu endala ndowooza tugende mu maaso oli Impact FM program ekiri emabega amawulire wanji hello yesu bazira basebo amina nnyo nnyabo webale netuweereza webale kuwuliriza nze joyi ennyabo kakati nze ngamba nti obukyafu oba obujama mu bibuga si Kampala yokka businze kuva ku bannabyabufuzi batya kubanga tuwulira ebyafaayo bitulaga nti one time Mbale yaliko ekibuga ekisinga obuyonjo ndozo ba mu Africa olwaleero bw'otuukayo Mbale erabika yagala kwata kisooka mu bukyafu mu bujama ndoza mu nsi yonna bannabyabufuzi be basinze oleeta ekintu kino kakati omuntu akolera n'abantu bamanyi talina kukolera naye bw'omugamba okuvaawo olw'okuba oli alina akalulu k'ayagala kajjayo ekiikawo kati saawa zino akavuyo akali mu kibuga ffenna tukalaba naye singa wavaayo omuntu omu agamba nti bane wabeewo oda ebaati bajja mumuwa akalulu kakati ekirala ekibuuzo kyange kiri ku mata gano ag'obuwunga kituufu mata gava mu nte tuganywe oba tugaleke then n'ekirala fertilizers eziri nakyo nsaba dokita atuyamba atuyigirize kale tuyanza egennyo jo yali banda bwetyo agambye bannabyabufuzi ensonga kyali ayagala kujja naye nyati yalisanga mu register kale ayagala kujja akyuse embeera sometimes sinatufuna bannabyabufuzi nga bo bawuza ba program ne beesimbawo ne tubayigira akalu ne bajja ne bakyusa ebintu bwebiti ebyaddala kati nze kankubuulire before you invite the next person abantu bayingira mu byobufuzi ng'emitwe giri clean nga gyabwe bwe batuuka ine bikyuka nkuwa example gyesigenda kwejjusa twasanyuka nnyo muweza wa Mukama Judith babiri azze yamaliriza atya ngadduse mu ggwanga so virus ekwata ng'oli eri ekwata kasitoyingira house boat noyonooneka babyogera oli yagamba tewayo omukazi yagamba yayingira ali sohole obufumbo ne bufa buli kimu ne kifa Impact wanji yes sebo bali kuwuliriza mulimu gwokola bannange obadde ofudde ku ggwanga naye ataawulire okukyangu kubanga gwomaze okola kiki ogukola omaze okukola kakembuuzaamu bwembeera n'ente yange eŋŋanda nenjagala okufuna ku olw'ente enzungu naye yalibadde mbi ng'enzaalidde webali buweereza webale nnyo munaffe muwulidde naye satuwulidde linnya Gerard Masanda Impact FM kwoli tweyanziza nnyo profesa kutuyamba amina ono Josephine Kijabijjo tusanze okuwulira nnyabo kakati yatuyigirizaako ku biwuka ebyo ebibeera mu bitooke n'atulagira naye ekirungo ekimu engeri gy'omikisingamu ebirungo ebimu nabyerabira naye nze bwe nakutambula n'ensanga wali omukadde wange alina yasomesa ku kitungotungo ekitungotungo kati ekyo nze nenkifuna nenkisimba era kati kikuze naye nsaba nziriremu ngattamu kinkimikisinga ntya nenjiwa mu bitooke byange
ate nekya ebale nnyo mutuyambye nnyo ku bintu bino by'okufuuyira bikinze nebaza Mukama nze kinzaawo ebiganda nabisimba mu lusuku mu ebiri nze ndya binzaali biganda ya n'ebirala ne doodo obusigo oyuwa nebaza Mukama olw'ekyo mwebale kuyamba Profesa yebale Mukama akimubalire amiina. Okay, Impact FM kwa mfa tuuliriza yala Mulangira Mukama yeba. Amina sebo. Mutombo komera. Nteso kuwulira bwana Tom. Nange sanso okubawulira kubanga nakuzana bibadde binkwata nga era olumu kubafolo nga ne wiiki ewedde nabawuliza nga mumaliriza. Sebo. Kakati ekisookera ddala obuzibu bwe tulina ku nsonga y'obukyafu. Omuntu asookerwako wansi yakyaleesa obukyafu. Asookerwako tojja kunenya bannabyabufuzi kubanga era omuntu akuŋŋanya kasasiro we bulungi nnyo we ziwera ssaawa 5 ez'ekiro nga tewali amulaba n'afuluma kati nze emirimu gyaffe gyakutambula naye osanga kasasiro ng'oli okuŋŋanya kusiya ye n'asuula ate emisana wayiseewo taliiyo. Ensonga ey'okubiri waliwo omuntu eyaŋŋamba nti kuba mwasomesako ku biwuka bino eby'omu bitooke waliwo omuntu eyaŋŋamba nti amafuta parafin bw'ogayiwa mu lusuku gagoba akawuka k'ebitooke. Ensonga eyo ntuufu? Mulangira be bale tuweereza ne dokita. Mulangira ngenda kunoonyako. Kale sebo. Okay, dokita baba abantu. Mukyala Joy Banda. Ayogedde ku bintu by'obufuzi bireeta obujama. Kyesiwakanya. Weewaawo at least nzikiziganya ne mukulu to mu bukomero. Obujama busookera muffe ng'abantu. Nga tonaba kuyita kansala awo ate naye alina ebizibu bye. Ayinza okuba naye talina wateeka kasasiro. Powdered milk. Amataago bagakenula ne bagakaza. Bwe kino okuba. Naye kati mpozi. Naye bwe kiri. Kati mpozi. Preservatives ze bateekamu. Oba ebyo ebigakuuma. Awo nina obuyinike. Ayogedde ku kya ebijimusa ebyaffe ebinnansi. Bannange, actually nzi kasasiro oyo omulaba. Bw'abeera nga taliimu bukaveera. Omutwale muteeke mu nnimiro zammwe. Nga taliimu kaveera. Oyo oba taliimu plastic babira bironde namu birondemu. Nze mbiraba eri waffe twakula mama agamba plastic muteeke wali buveera mu muteeke wali nga tutune tukuŋŋaanyiza otunabwokera mu mutwale mu nnimiro. Eno enkuba eri mu kutonnyerera eno etuyambe tukole vegetables awaka. Tugenda mu kaseera akazibu nagaye nti ndamya I sense danger. So bw'obeera ng'okendezeza ku ssente ezigenda mu byokulya, it is okay. Tandika lwaleero enkuba eno etonyerera. Ate vegetables tezirwawo okula. Tezirwawo 2-3 weeks ziba zikuze. Nakati munne wa bino ebimyufu Bugga. 3 weeks oba otandise okulya. Ziteeka waka kasasiro takumenya. Bw'obanga omusanze bamusudde gujja mu by'otayagala guleeta okulina kavundira wawaka. Basically that. Bano aboogedde ku mafuta kayovu parafini okutta kayovu. Scientifically amafuta ago of course gatta n'omuntu. Gatta n'omuntu. Era kitegeeza nti buli n'ebiwuka ebyewalera babitta. Naye si kyennandi wagidde okuteeka amafuta mu nnimiro. Sandi kiwagidde. Kubanga mafuta begamala okwegattagatta n'ebirungo ebibeera mu nnimiro ebivaamu tebibeera birungi. Kuba tulinamu negundi n'obuwuka obulungi. Bufa bujja kufa. Naye ebirungo ebibeera nitrogen, phosphorus, bwe byengatta ne parafini ezo hydrocarbon ebivaamu tebibeera birungi. Kwe kuva ettaka okukola kye bayita eminnyo oba omunnyo oba ettaka ofuuka olunnyo because of those reactions. Ndowooza mbamazeeyo. Kale engeri tubamazeeyo nagambye kankiddemu kino bannaffe abatuwuliriza anti next week program eddako ejja kubeera ya maloboozi gammwe. Si simu nedda, si simu. So tokugamba nti ojja kukuba simu ku lunaku olwo, nedda sijja kukwata simu. Nja kuba nzannya buzannyi amaloboozi ge munaasindika mu wiiki eno okutandika lunaku lwaleero
gwe kikyoyize mu program behind the news funa WhatsApp sindika ku simu gye nkuwadde yange noti 776 noti 449 isindika WhatsApp kija kwa tukola kitu twatuuliziganya bulungi nnyo nyini ddala so kubanga so tugazanyira abantu weewulire ku radio nga otubuulira kyoyize mu mwaka mulamba mu behind the news. Okay doctor sebo tuwa kusinkana mwaka gujja ngenda kuddano nga January 3 ekitegeeza agaliza abantu Christmas n'omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu abantu baffe mukama yeebalo tuyisa mu mwaka guno era mbaagaliza sekukulu ennungi sekukulu eno kubeera kwejjukanya mukama byatukoledde omwana gwe yatuwa gwe tusinza atulwanirira mu ggulu ebyandikwa bye bigamba atwegayiririra ebyandikwa bye tugamba so ebeere ya kweza bujja kusa abantu bakola ebivulu ndabye ebipandepande bingi nnyo naye nze Christmas eyange actually nze sisaba na kusekukulu I don't go to church. Anti buli mwave Kampala yagenda kusaba. I don't go to church. Osanga ekifo kyo wotula bakitutte. Tojja kuyomba tojja kukola ki. The best I do kukyalira abantu bemaze mwaka mulamba nga siraba. That is the best I do in my life. Era binsanyusa. So mubeere bulungi omwaka ogujja tugutandike bulungi. Campaign they are hitting up every other day. Obeera ku TV n'onyiga n'okunyiga ng'olaba nti ebikyamu bingi abantu beevuma abevira Maria nga beevuma ennaku zino. Bobi Wine yagamba nti amaje galinga emitwalo 5 ebyalo tusuka emitwalo 7 mukasanga tuli abantu obukadde meka abantu obukadde mu butano kudda waggulu nene live mugamba nti sobola bamugambe nti buli mundu alimu amasasi 12 kigeza buli mundu buli musirikale asobola okuyiwa abantu 12 ne bafa kino kyo kitegeera so twegendereze tulina emyaka mitono ku nsi tugyeyagaliremu bulungi nnyo ojja kunjiriza leero sigenda kukusaba mbadde nga nkusaba nnyo Bobi Wine ne Padman kubanga olimba olunjukiza bingi nnyo abantu betuludde okulaba biki naye leero sebo njiriza akayimba kiri mu stand singero kampadde sebo Christmas y'omwaka guno oya kujirya n'oyo njagala kujirya ne maama wange okay mama nange mutumiddeko nnyo Dr. nange nkwebaza amina okoze obulungi obutagambika amina mwaka guno nga 23 mpozi lyo ku lwakubiri ku lwakusatu 23 naku lw'embizzi gwamanyi kulwakubiri awo nno kulwakubiri kale esebo nja kusindikirayo enti nga 5 aya base basebo ne banyabo mbagambye namba gye mbawadde eno abamu nazo gikubako obakweri banne mugicekinga kweri obatiriiko kakale bannaffe bana abali mu byalo eri nga tolina WhatsApp nenga naye program ekoze bulungi oba yakwogera ku program eno ojja kuba ombulire ojja kuba ombulire nja kulikodinga eddoboozi lyo ng'okubya bukubi ne kati olina kuba ddi olina kuba ndowooza kuva n'olunaku olwaleero paka ku lunaku olwokubiri gwe tolina WhatsApp tolina ki osobola ng'okubira essimu n'endikoodinga eddoboozi lyo ku namba gye nkuwadde eyo noti 776 noti 449 ate na WhatsApp alina WhatsApp gwesindika busindisi njadde funa direct wali njagala amaloboozi gabenge gatuuseko by ku lwokusatu gonna nga tugalina wano abantu gabazannyire bulungi kale tubagaliza ebirungi ebyakabi Christmas eyakabi tubasibulidde wano basebo ne banyabo ne mwekuume nnyo kubanga gwosinga okwagala obulamu bwo teri mulala omulangira kalima gigange mbadde Dr. Galiwango mu studios eza Impact FM be bulungi era mweraba program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike